Fomukeze yonako olwaleero tugende mu kitundu kyaffe ekirala era kikazizo nziraba ziri musanvu zakayita ku ssaawa 2 tugenda mu maaso paka ssaawa 3 katwagala tugende mu byokwerinda. Nina Tinka Emmanuel, Superintendent of Police mu poliisi Kabedwa ali ku region yakulira kamera ezo z'olaba ezo ku nguudo ezo. Kati wali bye twagala tubeere nti twogerako nze Twaha Mukiibi sebo nkwaniriza mu programu yaffe olunaku olwaleero abakulaba baabo nabo njagala balamuze tulabe programu bwene etambula ya leero. Mwasuze mutya Abannayuganda baffe abalungi abatulaba eyo. Kusooka njagala kwebaza Salamu TV. Salamu gyebalize ddala okumpa omukisa okujja njogere n'abantu baffe neera mbatangaaze ku nsonga za kamera zaffe omulimu gwe zikola nga nabo webategeera kibalimu wa kamera ziri buli wamu balina okutegeera enkola yaazo naye nga tetunatandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Superintendent of Police Tinka Emmanuel neera nze Regional Commander wa ICT KMP North nga ntulira ddala wano Kawempe ku region. Otula osinzira wensinzira n'okola emirimu gyange. Kati kamera ngamentia screen ziri Kawempe weziri nnyo weziri Kawempe kamera ziri nateetewuka. Omanyi Mukono tulinayo kamera ejjinja kamera gyeziri tebajja Kampala embalala kamera gyeziri kyembuza njagala okitegere bulungi. Screen monitor screens gyeziri embalala gyeziri nnyo. Kyenjagala okutegeeza Abannayuganda abatulaba abantu baffe abalungi eyo eno camera project eyagiinitiatinga ye mukulembeze w'eggwanga His Excellency the Head of State Yoweri Kaguta Museveni nga kitta abantu asusse bakoze bati bavuze boda abagenze bakubye bayiseewo ne boda bavugira ku main. So eno project ya camera it is a full-fledged project ate nga ya ggwanga lyonna teri Kampala wokka teri Kawempe teri Jinja Road teri Old Kampala n'ekisolo etuukayo n'eggulu gyeri kamera gyeziri monitor screens gyeziri neera tulina kye bayita monitoring centers mu bitundu ebyo ate ne mbeeza ne mother tulina mother monitoring centers ku regions ne ku divisions neera ne wabaawo sub monitoring centers ku bitundu ebitono nga bino bituyambako tumanya ekyo kipya badde sikimanyi nti omuntu bw'abeera eri ewaffe asobola okugenda wali kakati omuntu wa bulijjo asobola okugenda wali naga nti banzibye ewange naye ndi kumpi ne kamera mumpe ku bifaananyi ebyo olulukusa weeruli kati gwokulira ebintu ebyo bitubuulire tubimanye. Kamera zino ziyamba poliisi yokka kuggyako information yaayo nabye yeetaaga oba nange omuntu wa bulijjo nsobola okukozesa kamera eno okufuna evidence gye neetaaga n'okukola ebyange. Waliwo ebintu bibiri, waliwo okufuna evidence egenda okunyambako mu kooti nga nina gwe ngenda okubawaabira kimu, waliwo okufuna evidence nga zange nazimba ennyumba mwana tuweeri wennyini kamera poliisi yateekawo kamera waggulu awo naye sibeerayo ennyumba eri ntuŋŋamu naye ku nnyumba waggulu wennyini ku luguudo poliisi weyateeka kamera ninawo omukyala kati nteebeza abasajja abayingira musajja ayinza okuba ayingira ewange ekiro
kati information yange eri personal awo nsobola okujja poliisi wali nengenda ogaye nti monitor screens ziri ku buli sub section yonna nsobola okugenda wali nenkolagana ne OC nenkolagana ne DPC nampa bwino oyo wakati nze abawange zimbe nyumba erinanye yakulaba ani abadde akukutira ewange ekiro omusajja oyo ddala gye ekiro batira okumungamba nkumazi kujjeko engalo awo njagala awo soko ompawe dakika nga 5 webale nnyo lwakuba ombuziza ebintu bingi ntaddemu nga nti bwino ayinza okunyambako nenvunaana bwino ayinza okunyambako n'omuntu ne bwino on ayamba poliisi yekka kati simanyi waawe oyingirya nkutegedde neera ekyo ekibuuzo kirungi nnyo actually bibuuzo birungi nnyo nkuttemu nga 3 oba 4 njagala kusooka okutegeeza abannayuganda abatulaba saawa zino nti kamera zino baziteekawo okuyamba omuntu wa bulijjo ne poliisi mu misango gyaffe gino mu mirimu gyaffe gino egya kamera tuyinamu kye bayita footage. Eyo footage eyamba omuntu wa bulijjo mu mitendereji ebiri. Tugambe nti bakutomedde, oli kuvuga ku Northern Bypass, oli kuvuga e Katakwi, oli kuvuga ku Mbarara Road Kabale Kisoro, omusajja avudde eri akutomedde. Olumala okutomera nakola ki? Nagenda. Naye wakutomeredde waliwo ki? Kamera ya poliisi. Kati fe nga poliisi wojja n'owaaba tukozesa kamera eyo okutrailinga oba okugoberera entambula y'oyo omuntu. Neera tuyina kye bayita kati a 5 to 10 response time. Bakutomedde immediately ne tukitegeera ne tukuba amasimu ahead traffic ne bakuintercepting ne bakwata kubanga details za number plate y'emotoka oba pichi tuba tuzirina cause kamera eba yakoze eki. Ate ne kumakubo gaffe gano tuyina koze tuyita facial recognition cameras zikwata face y'omuntu nera tugiteeka mu system yaffe tumanya nti ono omuntu abeera mu bitundu nga bino oba ali bwati ne bwati. So kituyamba ngaffe okukola ki okufuna omuntu ng'oyo. Then tuyina kati ku police kituyamba tutya kati fe wetufuna eyo footage ngomaze okubba omuntu nga kukuba streets nga mubadde mubiraba nga wano abantu bonna nga kyemba kakasa abantu bonna babadde bazza emisango ku makubo abarobing ensawo z'abantu waliwo obutambi bubadde buli ku social media ng'oli babakuba emigere. Abantu bonna kamera ze zituyambye okola ki okubakwata. Naye kyenjagala okakasa abannayuganda nti wojja ku poliisi n'owaaba neera netufuna netugenda mu system yaffe eya kamera netufuna footage eyo footage yetuyamba nera yetuyamba n'okukola nga evidence amongst ebintu byonna CID byeba egatherings byeba erondo okuŋŋaanyiza okwongerako ku footage eyo neera yetukozesa n'okutwala mu kooti. Neera waliwo n'ekibuuzo ekirala ky'ombuuzizza. Nsobola okukozesa footage ono ku byange era poliisi esobola okumpa footage ono nga nzigulawo omusango ku gundi nembeera naye ne mumuteekamu ng'obujulizi bwange. Kati eyo step eyo nga tunaba kugenda ku kyange ng'omuntu
kyenjagala okukakasa abatulaba eyo ffe nga police nga ICT Department of the Force police tuyina kye bayita standard operating procedures SOPs. How do you acquire footage and who gives it to you? Anajikuwa tugendawo ensinga okwetaaga. How do I acquire footage? Yes. Era ani amumpa footage mu kwagala Abannayuganda bakitegeere ye ke katambi ako akafulumiza kamera ebikafulumiza nfuna nti ebikwatibwa mu Uganda. Kati eyo footage sinti buli omu alina ogikuwa oyita mu mitendera neera woba olina omuntu gw'owaabira neera ng'olowooza kamera yaffe ye mulina oba yamukutte gw'ojja bulungi ku poliisi n'owaaba omusango nzija tinka njagala footage. Oyagala footage ndi kukyakufuna footage sikyakugula nanti kati we wano wenkugamba waliwo standard operating procedures nereze zino procedures zenkuwa kati woba oyagala nzirukire ddala wali wofuna footage Abannayuganda bagenda kumisinga kali yajja kujja buzibu monitoring center mbunjagala footage nga tetalina reference ate nga si yalina n'okwereeta IO investigation officer yalina okujja ewaffe sitwaha mu kiibi ekisooka ezo monitoring centers zemulaba they are safe zones, they are limited to access. Sinti buli omu ayingira okuyingirayo. Neera abantu betusanzeemu ngo tukukwata ne tukwata n'omusirikale akuyingizizaamu, because zino private government installations ziri only and only accessible tenka kyongambye kitegeeza nti omuntu nga nina okuteebereza omumenyi w'amateeka ku kizimbe ekimu sisobola kufuna footage kwekenneenya. Oyitira mitendera footage ya bwerere ojja ne bagikuwa naye oyise mitendera ki okugifuna. Oyina okuggulawo omusango nobeera ne reference neera ogwo musango OCID akwasa omuntu gwe bandiise IO investigative officer neera wakola investigation ze neera banga kyetaagisa ye yalaba kati ye abeera ne tiimu ye kati gwe munyonyorayo w'omugamba naye wabaddeyo kamera ya poliisi oba kyebandise ne private camera because kati fe mandate yaffe etukiriza okucrossinga ne kuki ne ku private camera. Police camera weba teriiwo eriye ekizimbe ekirala esobola okutuyamba okugattagatta ne tulaba nti mazima wabaddewo embeera obumenyi bw'amateeka. Neera police camera weba weeri tukola kye tuyita IO akola requisition mu office yani ya ICT neera immediately kitwala just budakiika immediately wetufuna requisition tukolako tugenda ddala mu byuma ne tucheckinga ne tukola kye bayita playback ne tunoonyereza nga siriiwo olumulira ina musajja musirikale munnammwe nga tuli musirikale munnaffe so sinze kujja njagala nze nzije kati we tinka eyo yonna njagala nze nfuna obuzibu nzije wooli ugaye nti tinka njagala tukebere kamera eri mu kitundu gundi omusajja yankolobodde nadduka nange mbiriwu omanyi gwe bwogenda ayi obwagenda
asobola okulaba bwino n'amusirikira nze njagala nti wuuyo sikirizibwa kati first of all tetukkiriza bantu mu monitoring centers. Why? Tomanyi muntu gwoba oyingizza. Some of these people are ex-convicts. Abamu batuju, abamu babbi. Muganda wange abantu bambala amasuuti ne banyuma ninga emitima gyabwe ki janjaba. So kati obuntu ngoyo tumukiriza gye tukola emirimu gyaffe egya investigation tekikola. Kakati njagala kubuuza kustajja eyo nyini awo nyini osobola okukiggusa. Omuntu gwenteebereza ayina akakwate n'abantu bano abapoliisi ate bengenda oyitamu bengenza obbabuuza naga nti ayo kamera tekola. Olina kiri kiwagambye nti kamera zino tuzimontalingira ne ku region na wal ninawo chance endala eva wano naga nti bangambye kamera tekola nengenda kuleveddako nembaga ni mukebere mu kamera eri era bali baganye okumpa. Kati muganda wange n'abana Uganda abatulabe kyenkubuuza kiriko omusango mulambo ogutambula sajja bababba abababba nga basirikale bali bayambadde ebyambalo sijaga nti basirikale bali bayambadde ebyambalo ebyo ebyammwe ebyamabombola kati bagenda ku poliisi eri okumpi we basuubira okufuna kamera ate nga we baali waliwo kamera poliisi eri okumpi nega nti kamera eyo yafa. Kati omuntu ng'oyo addawa kiba kiweddeyo yafa oba kamera tulinayo tugicekingira awalala. Webale nnyo ekibuuzo ekyo mwattu ekyo ekibuuzo abantu bakimbuuza nnyo. Simanyi oba bakikubuuza naye nze kimanyi kiriko n'omusango mulambo ogutambula. Bakimbuuza nnyo nekyo njagala okukakasa Abannayuganda abatulaba eyo kamera za poliisi zikola. Kamera zikola. Oli bwaga nti nfu zikola. Muganda wange njagala kakasa Abannayuganda abatulaba saawa zino tinka kamera zikola. Omanyi zikola kanyongereko zonna kamera zonna zikola. Ebefaulty nze mugitereeza neddawo. You see, tuyina a full-fledged maintenance team. So region zonna. Ni abantu ba bulijjo. Buli kamera weevaako immediately. Abantu ba bulijjo butulimbwa nnyo. Tuyina kati kamera zaawo zaafa ate kati baliddamu ddi okuleeta endala. Tuyina teams eziri ku ground. Neera ffe we tubeera mu monitoring centers ezo tumanyi kamera evuddeko ate tumanyi kulwaki eba evuddeko. Immediately tuyina a response team eya maintenance ezaako kamera zino. Neera we gaba amasanyalaze tuyina team eyo. Webeera fiber cut tuyina team eyo. Immediately baba bataddewo engeri gye bayisoogirizaako kubanga olaba muganda wange kamera zino buli kamera weevaako tuba tuyina chance eya robbery, tuba tuyina chance y'omuntu atomereddwa omuntu n'akola ki. So tuyina okulwana nnyo okulaba nti tukulozinze eyo gap kamera neddako. Naye nze njagala kukakasa abatulaba eyo tutaddewo embeera yonna okulaba nti kamera tekola ki tevaako kubanga kamera yeri kuyamba ne kamanda owa wansi okutegeera ekigenda mu maaso. Immediately wotomera omuntu oba wogenda mu dduuka ly'omuntu n'olimenya n'oyingira emmotoka eyo kamera eyina okutulaga we wamenye walazeewa wayitiddewa wagenze ku. Muganda wange kyenjagala okukakasa Abannayuganda kamera zino zituyambye nnyo. Tinka waliwo ekintu kyenjagala oyogere ku mpewo wano kuba abantu baffe eyo balina ne kamera zibamanyi naga nti eyaawo yafa eyaawo tekola. Nga bakitegeera batya? Oga nti kamera bwefa bagiddaabiriza nedda. Bagiddaabiriza. Era tiimu namba gye muyina? Tiimu namba weeri. Tuyina tiimu nga yo eyina ne a full unit. It's a full unit.
under national command maintenance team nga yo yakulaba nti kamera tevaako singa nkuteera amasimu wano anojaga nti ffe kamera yaffe tugimanye yawano tekola bo bakitegeera batya balinnyayo ne bagikebera simanyi bwe bitambula byekugamba biri mu bantu ate ekintu abannayuganda kye bali ekiri kubabuzaabuza obadde okimanyi nti naabamu tebamanyi mbuno tebamanyi ne kamera weefaanana waliwo ebintu byaffe bye tuyinako awo waggulu ngebirina ku kkubo naye ng'omuntu ajja n'agamba wali waliwo kamera naye nga si kamera tebalina wezifaanana katojja otya okugamba omuntu mbuno kamera yaawo nfu oba teriiwo nekiraga kamera eyo nfu naye nga si kamera bambi nga kintu kirala kati njagala omumalirize wali emabega bwe ŋŋenda mu bantu nendaba nga nkibuusabuusa mba nga ekamera teriiko nsobola okugenda kuleva endala ne bakebera kyekimu kati tulina kye bayita the national command center neera eri awo naggulu neera sinateete sinateete naggulu national command and control center ate gwe ng'omuntu wa bulijjo w'oba olabye nti omusango gwo oguleese ku Kawempe tugambe oba oli Kampala oba Wandegeya ng'oyagala kye bayita footage ate neera si ye gwagenda wa si gwogera ku poliisi si ye gwagenda naggulu mu poliisi ayina kuba mu poliisi ayina kuba IO you see kye bayita investigation si gwogikola woba okola investigation tewandize ku poliisi wandigyekoledde tinka oyogera bubi soogera bubi so kyoveerezo tiimu neera IO yawandiika n'agamba naye engeri y'omuntu ono gyatunyonyodde kamera egenda kutuyamba neera netujja netumuyamba mu investigations ezo wetuba nga tulabe nti maybe waliwo ekyetaagisa ku eno footage nga tukola ki sebo tuconsultinga tuyina ne ba analysis team the analysis team be bakiyingira ne bagamba kati twetaaga kino twetaaga facial recognition camera twetaagawo kino twetaaga kugatta kino ogenda okulaba nga bakuyita nga bagamba omuntu owuwo twanze njaga kwenda mukumulamu katono amanya nze twamukibi nina spiritual na police Tinka Emmanuel ali ku level ya region akulira ekikwatagana ne kamera katujje tuvaawo Eno ye Salam TV. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city.
For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agro-business, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga waakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 3 23 5. Infotrust for the humble beginners. Uganda fire! Ediba fire! Ababona fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Queens nga nambonezebwa okugulawo emiryango gye. Mwebale kwambala langi zaffe n'emijoozi gyaffe mu ssanyu. Muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba. Katino Uganda Queens nga yetegekera kwambalagana ne South Africa gattako ne Congo mu Septemba ono ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October. Olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November ogwamu eki kuleeta fire. Anti awali obuwagizi bwammwe Uganda Queens tewali kigirema. Uganda fire! Bikutuusiddwako MTN omuwagizi wa Uganda Queens nambeemu nga tuli wamu tewali kitulema. Can you take us to Nairobi, please? Sorry, but the Nairobi line is the third at the extreme. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. Eno ye Salam TV. Mutambula naffe program omukeze nze twamjibi nina Superintendent of Police Tinka Emmanuel twogera ku kamera
Agaiti atula kawempa ku region. Nalyoka monitoringa kamera ezo zonna. Naye ekintu kyoleseeyo Tinka. Bw'ate nnyonnyola. Oli ayagala okulaba omusiguze aleeta omukyala n'amudropinga. Bamugamba omukyala wonna akoma ku kamera wali. Omukyala wo emmotoka bwejja nezikirako nezikiza amataala buli kiro. Ayagala kujja kufuna footage oyo. Ayagala kukwata musiguze ono. Nkugambye nti omulala omukazi bayingira mu nnyumba. Ne waliwo abamugamba nti bayingirawo kiro naye ate kamera yammwe eri across the road. Esobola okumulisaawo wano. Ayagala kufuna footage oyo. Akola atya? Ekyo kibuuzo. Tinka akola atya? Akola atya? Ayagala kukwata musiguze. Ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Neera tusanze abantu nnyo abatubuuza. Twagala footage. Ate abasajja banyiivu nnyo bagala kukwata abakazi babadropinga. Akola atya? Kati ekyamazima kiri nti most of emisango gye tutera okugoberera ennyo misango egirimu criminality. Criminality. Bamenye nnyo. Babba. Bassa omuntu. Oli atomedde hit and run. Gino emisango gya cyber. Mobile money. Oli waga kutrackinga. Oli aze n'emmotoka akasusa omulambo. Cases with a criminal component. Ne kati ekintu ng'ekyo by the way nekyo tukiteekako obudde lwakuba tuyinza okukisindika mu unit endala. However, it is an area of interest. Why? Kati gwe omanyi poliisi eri all round. Gwe ngeri gy'otegeeramu ekintu siwe mukitegeera. Bw'oyinza okulowooza ono mukazi wange waliwo emmotoka emudropinga naye osanga mukazi wattu olusi ababa na mikwano gye giba mikwano gye. Omanyi abasajja naturally tuyina kye bayita ki akasajja ki ebbuba. Ebbuba tekitegeeza mukazi. Mukazi si abeera n'ekyo. N'abasajja tulina. Omukazi buba bujja. Oba nga mikwano gye. Omukazi ayinza okuba n'omukwano omusajja. Nawe ng'omusajja ng'olina omukwano. Ne kati ffe engeri gye tutwalamu. Oba oluusi kiyinza n'okubeera nga mazima ng'oyo musiguze. Naye kati weetuuka ku mbeera eyo ate n'ojja n'ogamba njagala kulaba emmotoka tradinga omukazi wange emudropinga buli lunaku njagala kukwata emmotoka njagala kukwata awo kiba kiyingidde mu unit endala. However, ffe nga ffe tuyinza okukola investigation zaffe ng'ozze n'owaaba neera ntukukwasa unit endala esobola okukandolinga ebintu by'amaka. Neera oyo department nayo eyina investigation. Osanga oyo omusajja ng'oyo bamukazi bamusamoninze ku poliisi neera nimugenda ku ttebo ne bamubuuza naye ono omuntu ono yaani. Tinka naawe oyagala kunnemesa kintu njagala kukyenoonyezanga nze kati nga nti nina pulopeeri awo kanveewo. Oli ku Salam TV program omukeeze ngenda kuwa ka chance okuba essimu ku dakika 45 gwe kasitozirabaawo tandika okuba essimu mugimanyi bagenda kubanga bagiteekako nze twamukiibi. Nsasula ssente mmeka kati kangende ku kya ssente kubanga ebino byonna ebyobwerero binnemesa. Nsasula ssente mmeka ofuna footage wa kamera Tinka?
ekyo ekibuuzo bakitubuuziza nnyo nsasula mmeka neera abannayuganda bangi bazze ku poliisi nga baagala assistance ya obuyambi bwa kamera. Njagala kutegeeza buli munnayuganda ali eyo fenga unity ya ICT tetulina ene provision egamba nti woboze ku poliisi olina okusasula sente ezokulaba ki akatambi oba ezokuwa akatambi oba IO okugamba nti olina kuleeta mitwalo 10 oba 2 oba 3 ekyobuswavu badde ngenda kugamba ne sente zisasulwa okufuna naye ate kati gonga nteri ate nga ffenno tuzimanyi nti boba oyagala footage osasula bweziti neera oyo omusirikale akusaba sente alina n'okukwatibwa alina okukwatibwa teri musirikale yenna alina okusaba sente za footage ebe ez'obuyambi bwa kamera tubalina tubakwata naye kati lwaki temuteekawo ekintu tikali sente katusasule tufune footage kamera zituyambeko bantu bafuna gundi omanyi eno initiative yali ya head of state mukulembeze w'eggwanga kuyamba kunoonya obumenyi bw'amateeka kati bwe mukittawulo kiba kikyuse kivudde ne mu bumenyi bw'amateeka eno project ya kamera eriwo kuyamba munnayuganda okutuuka ku bwenkanya 0758 esimu gy'oboyitako obeeko nekyobuuza tinka ndi naye Superintendent of Police. Hallo munaffe ali ku line nze Twaha Mukiibi gwe gwani era osinziddewo okubeera nti okuba essimu. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sound eri kumute. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edobozi sikuulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Bwe bali tuweereza bwana Twaha Mukiibi. Kale sebo amanya ani yosinzidde. Amanya sekandi ino nsinziridde ku Mbuzi Gayaza Road. Bagamba ki? Alhamdulillah mbadde sirinye wakuba simu. Mbadde leero njagala mbireko ebimpiteko naye omwami oyo kasita ayogedde ku kyokubeera nti tebasaba ssente. Mpaliriziddwa okuba ng'olabira ddala alinganga atali mu gavumenti alinganga atayogera mu Uganda tubuulire. Tewali n'ebyo mbadde muwuliriza puroguramu abadde agitambuzizza bulungi naye kasale tebasaba tebasaba ssente ate yo eri yayiye ndabira ate puroguramu agyonoonye ne budde bange bwe mbadde muwadde ate ntandise okubwejjusa atereezeemu awantu awo naye kennyini sente mutera kusasula mmeka mbadde boogera ebituufu waki ne bagamba nti atuwaayoko bwe kati naye basabira ddala ssente eziyinza n'okumalako okutegeera mbadde nsaba abantu abo lwaki ebintu bye boogera si bye bakola toyanzege simusigitegedde bulungi mujja kunyambako abalaba saidi eyo 07586677 abadde akyagenda mu maaso n'okutunnyonnyola ate omwana najja namutabula naye agambye nti waliwo abasaba ssente tinka muddayo weetegereze mpola mpola mwebali naye muyinza bakolera ki era omulimu bagwonoonye era eno footage atambula ssibu. Hello. Karujabanda. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Sebo nze Juma Sirwaji nga nsinzidde Gayaza. Esi Juma. Naye omukulu tumusanyukidde nnyo mutuleetera. Naye nze kantegere nti yagala tugamba mazima nga ye. Ayinza okuba ababikola takimanyi nti batusaba ssente. Naye twala tukimutegeeze nti sebo
batusaba ssente. Akasente Ekyokubiri ate era oyinza okugendayo bwe ya footage era footage tebaagala mukuwa. Osaba nze olumu kyantukako mutabani wange akola ku dduuka oli ajja amuwaayiriza mbu yagenze ku bbaala n'amenyawo n'atwalawo essimu ya mitolo 8 n'atwala ndagamuntu ne bajja bamukwata ne ngenda omwana ne mmubuuza watandika ddi okukola ebintu ebyo. Omwana ngamba muzeeyi sinnaba ne mbabula ngamba yazze nga ne pikipiki agijjeeko ennamba nemba kituufu ebinanya kagigula wiiki ng'emu ne mbagamba watandika ddi okujja ne ku pikipiki ennamba n'ogenda okola effujjo. Bali nga tebakimanyi nti yakikoze baleeta abantu bangi yakikoze twamulabye. Ne mbagamba we tuli opposite kamera 2 weeziri tukke tugende ku kamera ne nkwata emitwalo 5 ne mpakira abasirikale ne mpakira n'abali bayitiriza bagamba nti yababbye ne tukkira ku poliisi yaffe yekasanga ti yennyini ne tutuukawo nga twagala kola footage. Bagenda okuvayo ng'omukulu aŋŋamba omupoliisi alina mukyala w'ekijabijjo nga ŋŋamba tebatukkiriza kulaga footage. Ne mbaga kati bwaki tebatukkiriza kulaga footage nti yenkitegedde naye nze ngenda okusasula omwana emitoo kinagi yatutte n'essimu gye yatutte n'endaga muntu nze ngenda obisasula. Kati njiga ntya era ngenda kujja obukakafu nti ngenda kusasula. So twawe nemba ne twesika ne twagala n'okwesikira okulwana ne nkomawo ewange. Bwe bamala okitegeera nti kati omusajja ne mbagamba omwana mwagala mu kkooti ku Mande Kasangati. Bwe bamala okitegeera nti omusajja nnemeddeko omupoliisi ne bajja wange ekiro ssaawa 3 baga tugere okunyonyeza ebifaananyi nga si bye byo omwana teyabadde yeye. Naye kyasinga okunnuma ngamba ndi ewange wakomana ne bamugyamu emitolo gye 10 gyalina ne bagitwala. Naye nawulira ennaku baani bakitwala abapoliisi abasirikale bamute bato omwana wange. Ebigambo bya kamera byonna bye mwogera bwino yenna ajja ku kamera sente bazitujjako footage bamutuma naye ng'ate omuntu yandibadde footage tumulagira mu kkooti. Okyaba bandibadde batubuulira nti olaba n'omuteera ku ssimu n'omulabye tiye naye tebakikkiriza abasajja abakola ku kamera abo babbi. Toyanzege katukwatiye omulala. Nfunye ebintu bibiri mu byayogedde. Agaye nti sente bazibajjako ekyo nenkitegeera. Ekyokubiri kyayogedde ffe kye tusinga okwagala nti footage bamutumma si kye twagala wano. Gwe kyoyagala nze si kyenjagala. Tinka nze si kyenjagala. Tinka si kyoyagala. Gwe kandi footage tebalina mulaga. Ne kati ku lutalo ng'olwo kamera weeziri lwaki temuta footage? Lutalo omusajja bagenda musasuza akakadde ka ssente omwana bagenda mumusiba twetaaga kamera. Kandi nedda kakati oyo alabika yaliyo ba DPC bali Kasangati kati tukwate omulala. Ezo nanno poliisi zo. Police. Hello. Wanje sebo. Nkukutte sebo. Nkukutte. Eno Salam TV. Esebo oli ku Salam TV. Esebo nze twaha mjibi. Ekibuzo ky'obuuza. Esebo ekibuzo kye mbuuza. Yeggwani. Nze mwami Kwesiga Shaabani. Kwesiga osinzidde wa? Esebo nze ndi Mutungo. Oli Mutungo genda mu maaso Kwesiga. Kaakati oyo omwami agamba tuli ku kamera ze twogerako Kwesiga. Ndi Mutungo. Esebo Kwesiga va wali TV. Kati soko va wali TV Kwesiga. Soko va wali TV tusobole okwogera ngenda kujjako. Lekera okuwulira ngo eddoboozi lya TV lirwawo. Ozze bali. Kamera ze twogerako. Kwesiga. Kwesiga va wali TV. Hello? Esebo. Genda maaso. Nziye bali sebo. Genda maaso.
kakati ne agamba nti abantu abo tebasaba ssente naye bw'ogenda ku poliisi ng'oba olipootinze nti oba obbiddwa emmotoka zo zaabula bakugamba nti leeta ssente za blacklist bazi blacklisting bazinoonye ku kamera bagiyita blacklist ate statement yeegamba nti ebyo byonna babikolera bwereere kati ffe nga bannayuganda tusobeddwa ekyokukola kubanga bennyini abapoliisi bwe bajja mu maaso gaffe batugamba mu kyabwereere kyokka bw'otuuka mukama waffe nga bw'annyonnyola atubuulira kirala ono agenda tuwa amagezi olina ekibuzo ekirala ekibuzo ekirala kyembuuza ng'omaliriza essebo lwaki bwe tugenda ku poliisi nga tulina obuzibu oba bakubye ekintu n'obagamba bannange tusooke tukebere ku kamera tumanye statement eno bwe tugitandika nga bagamba nti sigwe otuwa advise ebiruma abantu byebyo siba bulungi kwesiga nga bakugamba nti gwerinda state kyanaawandika ku fayiro yo kye tujja okgenda nakyo kaakati gwe n'obeera mu kizikiza kamera etuyamba ddi yes kamera eba ekuyamba ki kwesiga siba bulungi omukulu katuddemu amanya nze twaha mukibi nina Tinka Emmanuel Superintendent of Police yatwala zino zonna kamera ku region eno yonna Kampala North njagaloddemu abantu abo abaddemu Abanayuganda mugenda ne mujja ne mutuga nti tosasula ssente okufuna footage tosasula ssente okufuna gundi agise blacklist ate bw'otuuka ku poliisi olabira ddala omusajja ng'ali mu kyambalo ng'ekiki ekyo kyennyini ekyo kibayambala ekyo nakuga nti zino olina kusasula bweziti zino olina kusasula bweziti abantu badde mu baabo abakubya amasimu mwenna mbebaza kitulaga nti nno program abantu bagifollowinga ate nga mutaddeyo obudde bwammwe okulaba neera nga mwagala muyige njagala kusooka kuddamu omwami babadde bantu basatu mwenna mubuuzizza almost ekibuzo kyekimu neera ngenda kubawa general response oba ngenda kubaddamu omwami yasoose yakubidde ku mbuzi Gayaza Road owokubiri mwami Juma Serwaji mwami Serwaji njagala nkukakase nti kino kiddamu ate njagala kitsaako essira teri musirikale yenna gw'olina kuwa ssente okufuna obuyambi bwa CCTV oba okufuna obuyambi bwa kamera ekyo kiri mu nkola yaffe neera omukulembeze yakiteekawo ne IGP yennyini yakitsaako essira ne bakama baffe bonna bakimanyi teri munnayuganda alina kujja ku poliisi nasasula ki ndoza tugambe nti obuyambi bwa gwe basabye ssente akola ki awenzija wennyini obuzibu bwe tusinza okufuna obuzibu bwe tusinza okufuna n'abantu abajja okuwaaba ku poliisi gye gira emitendera gye nkugambye omanyi mwattu awantu wonna wabeerawo abantu abagezigezi wojja ku poliisi gwe n'oyagala nti buli omu obamayo ogende eno first of all ojja kusasula okisasulira ekyo gwe genda mu tawuni wano olaba abantu abasitula emigugu oba abayita abantu mu takisi oba abakola ki engeri gy'olaba seetape wojja okugwa ku muntu omukyamu ogenda kujja n'obusungu bwo n'obunyiivu bwo ogenda ofune omuntu mu korido
waliwo abantu abali too serious n'okusinga police. Tinka lindako. Abasiba ssente tebabasanga mu korido. Nagaiti babeera bayambadde ebyambalo. Awonzija. Ate omulala omusanga oye nnyini. Awonzija wa wennyini. Anti mitendera ebiri. Waliwo abo ozze ng'oli omanyi omuntu yenna mu nsi w'olaga nti oli mu bwetaavu oba oli desperate. Awo ofunira omukyamu. Wofuna omukyamu n'agamba kankubon ayetaaga footage. Tulina eddakiika 2 okufaana. So neera kino saagala kukibuusabuusa maaso. Waliwo n'abasirikale nga ye talina mwoyo gwa ggwanga ate nga muyaayi mufere. Wojja ng'oba awo wakusabira ne ssente naye ng'eyo enkola nkyamu neera tukivumirira. Neera njagala kakasa Abannayuganda omuntu yenna wojja ku poliisi ng'oyagala obuyambi bwa footage oba obuyambi bwa kamera ne bakusaba ssente gende wa DPC oba wa twekusimu Tinka gye tuyinza okukubako twekusimu gye tuyinza okukubako. Ngenda kubawa essimu yange neera eri ku 0775 888 386 mukuba amasimu nze ntuulawo Kawempe seekweka mpeereze eggwanga 0775 888 386 eyo essimu gy'olina okukuba. Yes. Damasembayo. Neera waliwo omwami omulala akubidde Kwesiga Mutungo ayogedde ku kya blacklist. Jejire neera nkuzaayo wali ku mitendera. Teri muntu musirikale oba omuntu yenna ali monitoring center oba DPC oba IO oba ani ayina okusaba ssente zaki za blacklist. Blacklist njaga kutegeeza Abannayuganda. Blacklist kwe kubeeraawo oba nga piki n'ekutomera oba emmotoka n'ekutomera n'edduka nga twagala mu ICT tulina ttaamu gye bayita blacklist. Tugenda mu system yaffe enamba netukiteeka mu system neera buli emmotoka eyo weeyita system ng'etwala atinga mbuno namba plate eno neeno neeno eyise wano eyise wano gye bayita blacklist. Gye bayita blacklist. Kwesiga baamubba ekiriza kitegeera buli nnyo kyayogerako. Kati ekyo tukisasulira. Teri kyosasulira. Teri kyosasulira. So ekyo neera njagala kwetondera Abannayuganda omuntu yenna gwe bayisiza mu ngeri eyo mu bukumpanyi obwo blacklist. Ekyekola tukivumirira nga tukivumirira nnyo. Blacklist ya mitwalo 2. No. That is very wrong. Very wrong. Neera omuntu yenna akusaba ssente ku accessinga blacklist oba footage oyo abakikoze mu kyabo. Nzira musimu yo mulundi kumungende 0775 888 mirundi 3 386. Tuyanzeke mweba twandi kutabde naffe. Nakadde ke mutuwadde mwattu kayitirivu nnyo era tukebaziza nnyo. Ene Salam TV buli kimu tujja kubanga tukibawa bali kubirala ffe tuyiga tusoma era tuwongerako. Ekyo mukitegeere n'essimu bagibawadde. Awo kawokka makkati awo fiirwa emitwalo 2 bakuba. Naye ate yabadde ku Salam TV n'essimu agifunye eyinza omuyamba. N'oba oli jinja essimu gikube eyo era asobola okuga nti kubira gundi akuyamba awo. Mwaba kandi mutambule naffe nze twamukimbadde ne Tinka tewali katalekeka akadde kawedde muganda wange tujja kuzonna olulala. Superintendent of Police Tinka Emmanuel gwe twadde naye atuula Kawempe ku region nze twaha Mukiibi mweraba.